Kibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform bwe kyamaze okuba mu kyo kifenda kubanga kituufu lumu nali njagalako okuba mu Parliament tenemala nenzika kuba mmeeya naye ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kikkiririza mu kukkiriziganya ate n'okuteeka abakulembeze awo ebasuubira bwe banaakolera ebintu bye basaanidde okukolera abantu. N'olwekyo ekibiina kyaffe kyasanzeebwa era naffe ne tukkiriziganya nti muganda waffe ono Musaayi muto Oya agende kuba Parliament atekeyo amaanyi muganda wange ono Kataabu Musaayi muto agende ku division atekeyo amaanyi ate nze lwakuba nakolako wali myaka 10 ekibiina kyange kyagaye ekyanti emyaka 10 gye nakola wali mbadde mu Kampala muno kati nze erudda waba ebizibu by'abannakampala mbimanyi obuyinza wansi magomoola teri bajeti sizisaliddwa abantu babonabona kati ne bansindika mu Palamenti y'ekibuga. Omuzadde ob'essomero weetaaga omuntu omutuufu ow'okutambuliza abaana bo ku ssomero. Kankwanjulire Safety Transporters nga bakugu mu kutambuza abaana okubaggya waka okubatuusa ku ssomero gye basomera. Ow'essomero ng'oyagala okutwala abaana okulambula, weekwate aba Safety Transporters gw'abeetaaze ng'oli mu bitundu bya Kasubi, Kawaala, Namugongo, Makerere, Nankulabye, Lungujja, Masanafu, Lubya, Munaku, Bakuli, Mengo, Rubaga. Safety Transporters basangibwa Kasubi opposite Light the World Kindergarten Primary School oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 788 46 58 noti 4 oba noti 788 25 84 18. Erimu abazadde wamu n'amasomero It's a privilege and honor. Moses, that's what he made a fantastic individual. I hope you're a good deal. Yes, Mr. Nakulaba nga amaloboozi getukusa mu Palamenti geego agava mu bantu twagala abantu ababangalira mu kisenge bafune effective representation abantu baffe abakamookya ebirowoozo byabwe ebiba bigenda mu Palamenti twagala abantu baffe abawangalira Kakukube bafune representation entuufu twagala abasomesa bafune representation entuufu abasuubuzi abakolera mu Kampala abantu baffe abakolera mu Kikuubo ababeera mu butale obw'enjawulo abatembeyi abavuzi ba boda boda. Leero ndi musanyufu okuba nti ndi wano nansaba ekibiina kyange ekya National Unity Platform okunzikiriza okugenda okukiikirira abantu bange ba Kampala Central Division wamu n'ekibiina kyange nga Lord Kansala eri mu lukiiko lwa Kampala Capital City. Olukiiko olw'okutukulira eyo Palamenti ya Kampala Capital City eyo abantu ba Kampala Capital City abakulembeze gye bagenda ne bakuba emiranga ne basaba bajeti ne basaba ebyokukola ne bakola strategic plan etambuza ekiki ekibuga. N'olwekyo nga
abantu bajja kwebuuza nti Ssemujju Charles Mushoma waliko mmeeya w'ekibuga lwaki ate ofudde kuba mmeeya w'ekibuga ate n'ogenda kubala mu kansala ekibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform bwe kyamaze otukuba mu ttooki ffenna kubanga kituufu lumu nali njagalako okuba palamenti ate nemala nenzika lunaku olwaleero tukomezaawo empapula zaffe era nga tukakasiza ddala bannabusujju kyebitabo tubirina era nga tuli beeteefuteefu nga nze Kayemba Stanley okubaweereza mu palamenti ya Uganda 2026 twagala tuve mu mbeera gye tubaddemu ey'obulyake ey'abannabyabufuzi abeeyiyiza ebyabwe tudde ku baweereza nga nze Kayemba agenda okubanga abatuusaako service kyetusinga okwagalira ddala ye service delivery era nga twatandika n'ekitongole kyaffe ekya Kayemba Youth Initiative Development Limited nga kiyigiriza abavubuka okubaako bye beetandikirawo ate ne baba nga basobola okufuna ekigulira magala eddiba. Ndi muntu wa wansi nsibuka ku kyalo kye bayita Samba mu Mityana South. Mmanyi obulumi bwe tuyitamu. Bantu baffe bangi tubataddeyo abaami naye nga tebatuusa maloboozi ag'abantu bano abasookerwako wansi. Kati nze ng'omubaka Naroga Kevin nzikiriza nti ngenda kusitula eddoboozi ly'omuntu wa wansi oyo kubanga fe ababaka tulina okuyamba okulaba ng'omuntu wa wansi oyo atuukibwako. Ng'era omubaka waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yali muntu wa wansi era atukubiriza nnyo okubeera nga tuyamba omuntu oyo asookerwako. Okuba nti nfuna ttiimu y'abateknokrats egenda okunyamba okutuukiriza omulimu gw'abaana Kampala. Sisuubira wabula nkakasa nga Pulezidenti Kyagulanyi ye pulezidenti w'eggwanga sente zijja kujja zigenda okukola enguudo. Ate y'omu kubavumirira enguzi tugenda zikozesa bulungi. Mbadde mu palamenti nga nsakira Kampala ku mulundi guno Kampala twagiwadde bilioni 93. Ezo sente zikolera ddala omulimu munene nnyo mu kutumbula Kampala. Yaffe yakujja bannayuganda mukuwanza nze mubaka palamenti yatamala okuyisa etteeka ebbirame bannayuganda batwalibwe enkuudi z'amagye paka nga eggwanga laffe lifunye erikubwetowazi bwalyo ensonga z'amateeka ensonga z'obukulembeze ensonga za eddembe ly'omuntu ensonga za economic freedoms awo mutugamba kati kanzireyo